banguka mu nteekateeka mu nkola mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza business tip wano mu Bwakedde Mpulira. Akati atera nkujjukiza weebale nnyo okwekumira ku CBS FM era osobola okutuwuliriza n'okulaba programu zaffe z'oba osubiddwa n'ebirala bingi ku YouTube otusangayo Naawe Osobola akatabo akawandiikibwa muganda wange Simon Ssenkaayi kagula emitwalo 10 weefunire kopi muganda wange ate oyongere okuwulira obubaka obw'enjawulo obuteekateekeddwa obulungi. Twatunulidde amaanyi g'okwolesebwa ne tugaa nti omuntu ng'afunye okwolesebwa kwe mu nsi waliwo ebintu bingi ebikyuka olw'ekyo. Era emu ku nsonga eyamba omuntu okutambula mu bulamu nga mwegendereza era ne yeekuuma eri okusomoza kw'ensi eno kubaako kintu kyakkiririzaamu. Omuntu bw'ategeera okwolesebwa kwe obulamu bwe bukyuka era bukyuka tategedde anti okwolesebwa kusembeza bingi ate ne kutwala bingi. Ebimu ku byo bye bino we tutandikirawo nti okwolesebwa kuyamba omuntu okumanya ebiseera bye eby'omu maaso okubayokko ku ttooki naawe osobola okulingizaayo n'olaba nti okusinziira ku kino engeri gye nkitambuzaamu mu maaso wagenda kuba bwewati n'oguma oba n'opoyesa. Mu kitabo Amanyi g'obuntu ekintu biseera eby'omu maaso tekiriiyo. Twalaga nti ebiseera by'omu maaso eby'ensigo y'omuyembe biri mu yo munda. Bwe kityo singa temera eba ekomyawo. Omuntu bw'azuula okwolesebwa kwe amanya olugendo lw'alina okutambula. Okawuliddeako? Omuntu bw'azuula okwolesebwa kwe amanya olugendo lw'alina okutambula. Ekitegeeza nti ekintu ekiyitibwa ebiseera by'omu maaso oba ebirina okubaawo mu maaso abimanya. Olwo n'asobola okulondako ekituufu. Bwe nkola bwe nti kijja kuba bwe kiti. Bwe ngumiikiriza ne ŋŋenda mu maaso na kino kijja kutooza bwe kiti. Bwe nsalawo bwe kiti nja kufuna kino ate nnyinza n'okufiirwa kiri. Okwolesebwa eba ttabaaza eraga omuntu ebijja olwo n'agoberera ebyo by'alaba. Kiba kikulu nnyo ekyo. Ensonga ey'okubiri, okwolesebwa kukulondera emikwano emituufu. Olwaleero tugamba tutya nti okwolesebwa kukulondera emikwano emituufu. Buli lw'ofuna okwolesebwa okw'obulamu bwo otegeera ebiri mu lugendo lwo. Bw'omanya wa gy'olaga osobola okumanya abantu be weetaaga mu lugendo lwo wamu n'abo abayinza okufuuka omuziziko mu lugendo lwo. Bagamba ebinyonyi eby'amabala agamu bibuukira wamu. Birds of the same feathers flock together. Mu kitabo Amaanyi ag'obuntu empagi ey'okuna eyamba nnyo omuntu okutuuka ku kyayagala mu nsi ebeera bantu. Omuntu yeetaaga abantu okutuukiriza okwolesebwa kwe. Kyokka era omuntu alina okweggyako abantu abamu ate okusobola okutuukiriza okwolesebwa kwe. Waliwo abantu abalungi wamu n'ababi eri okwolesebwa kwo. Bano osobola okubamanya singa ozuula okwolesebwa kwo anti omanya asaanidde n'atasaanidde. Mukwano gw'omuntu y'ani? Mukwano gwo ye muntu omumalirivu era omwetegefu okukuyamba okutuukiriza okwolesebwa kwo. Mu nsi bw'oba oyagala okuba omusukkulumu weewale nnyo abantu abalabira ebintu okumpi anti buli lw'omubuulira ky'oyagala okukola nga tannakusanyukirako nga tannakusanyukirako n'okukuzzaamu amaanyi ate asooka kukubuulira nga bwe kiri ekizibu
asobole n'okukola okunoonyereza ku bantu abaakikolako ne balemwa, byonna ng'abikola okukukakasa nga bwe kiri ekizibu. Bw'oba oyagala buwanguzi, yawukana n'abaalemwa. Waakiri ebitabo nga bino by'oba ofuula mikwano gyo egisinga. N'olwekyo ekyo ekyokulabika twakirabye, ne tutunira wano ekyokulabikako ekyokubiri kye tuba tutambula nakyo. Anaga nti Mariya bwe yali olubuto olw'omulokozi, malayika yamugamba agende Elizabeti okumuyambako. Lwaki? Okusooka, Zabeti yalina obumanyi ku by'embuto, kubanga olulwe lwali lukulu. Era Mariya olwatuuka bw'ati ewa Zabeti, omwana n'asamba munda mu lubuto. Noonya abantu abaakuleetera okuwulira amaanyi ag'okweyongerayo. Noonya abantu abaakuleetera okuwulira amaanyi ag'okweyongerayo, agakugumya n'okukuzzaamu essuubi. Nga buli lw'oba nabo weeyongerako bweyongezi so si kukendeerako. Buli muntu atalaba ky'olaba era akugamba nti kireke. Mwesonyiwe kubanga mu nsi tebakutondangako kukola mikwano. Wajja kutuwa ekyo ky'olina, era bw'olikituwa emikwano emituufu girikweyunira. Tokyawa bantu, naye baweemu obudde okole ebibyo. Singa ozuula nti mu mikwano gyo gwasinga, ako kaba kabonero akalaga nti tokyayiga. Bakuume, naye kwanayo ate abalala abakusikiriza okwongera okukola ennyo naddala ku ekyo ky'oliko. N'olwekyo eyo nsonga nkulu, ekyo kyakulabirako ky'amaanyi. Noonya abantu abakuleetera okuwulira amaanyi agakwongerayo, noonya abantu abakugumya n'okukuzzaamu essuubi, era noonya abantu nga buli lw'oba nabo weeyongerako bweyongezi so si kukendeera bukendeezi. Okay. Tutunuulira amaanyi ag'okwolesebwa. Amaanyi ag'okwolesebwa ago ge tutunuulira. Twasooka ne tugamba tutya nti munnange okwolesebwa kuyamba omuntu okumanya ebiseera bye eby'omu maaso. Ekyokubiri ne tugamba nti okwolesebwa kukulondera emikwano emituufu. Olwaleero tugamba tutya nti okwolesebwa kukuzuulira okutegeera. Okwolesebwa kukuzuulira okutegeera. Buli lw'olengera obusukkulumu bw'enkomerero y'okwolesebwa kwo, otandika okunoonya okumanya n'okutegeera ku ngeri gy'osobola okutuukayo. Kwegagwe pulaani bw'ogirengera n'ogikuba bw'oti, ng'olengera obusukkulumu obw'okwolesebwako, otandika okumanya engeri gy'onootuukayo. Omuntu atalina kwolesebwa kwa nkizo tanoonya magezi. Buli kiseera alowooza nti gaalina gamumala. Kyokka oyo ategedde gy'alaga aba n'ebimusoomooza biyitirivu ebimuleetera okwebuuza ku bamanyi, ebimuleetera okusoma ku bitabo eby'enjawulo, okunoonya ennyo ku ngeri gy'ayinza okuvvuunuka ebyo ebimusoomooza. Mu kutawaana kwo kwonna, oba mu kutawaana okwo kwonna, yeesanga ategedde ebintu bingi by'ataalitegedde, era azuula ebintu bingi by'atandizudde singa abadde talina kimusumbuwa. Kati ebitabo nga bino ebyawandiikibwa okuyamba abantu okubaako bye bamanya mu bulamu, kyokka omuntu atalina kino kigendererwa ky'amaanyi ayinza okutwala ebiteero okusoma ebintu nga bino newankubadde muna ebiwandiikiddwa lulimi lw'ategeera. Bw'ofuna okwolesebwa mu bulamu, ofuna embeera ekuleetera okunoonya era n'okuzuula amagezi. Anti buli ssaawa oba osala ntotto, ye bannange naakikola ntya, ye ku luno kino nga kizze, naye nja kukigira, oba kanneebuuze ku gundi yandimbuulira. Okusoomoozebwa kwonna, okwolesebwa okuba kuzze, ate kukuwa amaanyi ag'okusala entotto
n'ofuna amagezi engeri gy'onookuvuunukamu. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip wano mu Bwakedde Mpulira.